Yes, kulisa mukumula ko tukomye mu program akabinkano. Nyina Buchana Justin mukyala wa NRM era asinzire urubaga ja kolere emirimo gye eja NRM. N'omukulu Swale Katerega NRM na mugongo Stella Mukibiye wa DP. Stella wanji tunzika. Dachike mbiri nga sinagenda wa mukulu Katerega. DP egamba ki? Tuli bulungi nnyo. Namboza agamba. Ekibiina mwacho mwagala kiguza mu 7. Ebyo byogerako ki? Nabo bogera mu Kalebule. Abamu bogera Kalebule. Yebo yawagira. DP eriye musebo. Namboze bwe yawagira Besigye nga tulina mawu DP eri agiguza Besigye. Namboze mukaluka Besigye nga mawu yesimbyewo. Yes. 2011. Yes. Na wagira Besigye. Namboze yali agenda kutunda kibina wa Besigye. Yali akirenga kiguza Besigye. Ya gwo ngambye ati Namboze agamba mbu NRM DP bagala jiguza mawu. Ninkubuuza nti Namboze 2016 bwe yawagira Besigye yali atwala kibina kiguza Besigye. Anti yen mawo anti mawo okusinzira ku Namboze tamulaba mu future. Ze jagala te muleme nakuliriza nnyo Namboze muleme kuliriza nnyo mawo. Ani DP gwa tugamba DP kakonge ka kukubo. Akekona ko yakola ki? Kakyaliwo kavunda. Kakonge ka kukubo. Magulu 10 yakalinya ne kabulira. Nzenno njagala nkubulire. DP is here to stay and DP is here to win. Nga kyali na mawo nembiddo. Mawu cheki mawu memba mu kibina kya DP. Mbidde bagamba NRM. Mawu memba wa DP. Mbidde memba wa DP. Namboze memba wa DP. Nzo omuntu gwe saagala gong'ambe ye Lukwago. Yagamba tiyattayi. Yeta kyali wa DP. Yagenda nakugamba nja kugiwagira mu mutima. Niba muyitire tiketi n'agaana ekitegeeza yali asazeewo. Naye bano kasokkiriza n'ogenda mu bufumbo ewa mwami Nuruddin. Oba musazi oba ofuuse mmemba w'ekyo. Namboze obubi bwalaba mu kibiina kya DP. Anti bwono buddako ku bbali n'osirika ne weesootinga ensonga zo. Ffe bannamboze we batusanzeeyo busanzi. Ffe twabasookayo mu nsiko ku nsonga ya DP. Ate twabagambako nti bye mwagala okwogerako bye byatwala Walter mu Lubega Mukaaku. Bye bizibu ebyali bitomedde wano Dr. Lulume. Nini tukizuula nti ekizibu tekisolovinga kizibu. Nze ebbanga lyonna obadde ngonda bw'oluusi ng'enkumbi sigikwata. Ngambera ku independent. Nini nagamba n'atuuka ddi. Time has come to go back to my party. If really I think nti ni memba wa kiki? Wa DP. Wa kibiina. Omanyi waliwo okubeera memba w'ekibiina ng'okyagalako kifo. Oyagala bakuwa obukulembeze ogenda ovuganyi. Owangula ekifo ofunemu. Ng'olabe oyitirawo. Oyitirawo. Ekyo ne kikufuula memba wa NRM, ne kikufuula memba wa FDC, ne kikufuula memba wa UPC, ne kikufuula memba wa DP. Ne wabaawo n'okubeera n'ekibiina at heart. Ng'okirwanirira. Ng'okyagala. Nga Namboze. Gwe lwaki olowooza nti ye memba wa kibiina ku mutima? Kuba yagamba alaba mu kitomeza kati kigenda kusaanawo. Mukitadde briefcase mbidde akikuta akibagidde empapula akitwala wa. Nkubuuzayo ekibuuzo kimu. Gwe mbaze nti Oweekitiibwa Elias Lukwago Lord Mayor amanyiddwa bulungi mu courts nti memba wa Democratic Party. Asiba mu defiance. DP tuli mu defiance. Yali mu defiance. Nkubuuza DP tulina enkola ya defiance. Ye ng'omuntu. Ni mawu olambidde akola ng'omuki ate ne Namboze takikola ku lwa kibiina akola nga ye ebimusanyusa. Byakola si bya DP. Ng'afulontinga DP. Anti mmemba wa kibiina. Era ffe bamu abagamba ekibiina kitubuulire ani asaanye okukola ABCDEFG. Singa olunaku lukya ne bukya omukulu Mbidde kati nga amawulire bwe gagenda gamusaasaanirako Mbidde atudde ne munne Norbert Mao n'abalala ne bagenda ne balamuza ew'omukulu President Museveni n'omugamba ffe tetulina buzibu twagala bufumbo. Kibuuzo kimu. Nkyamalayo okola ki? Mao wali wasula tomanyiiwo. Simanyiiwo. Oweekitiibwa President Mao wasula mu Ministers Village. Naye amaka ge we gali tegali na ku half acre. Asulamu ne mukyala we
n'abamulabirira n'ab'eŋŋanda ze abantu basobola okusuza tewali mawugu alina mukagugu nti sitera mukibe nka ngenze wa Museveni agenda kuntwala ndeke wa Museveni agenda n'agenda ewa Besigye agenda ogwo gw'ositula biteeteeyi byo n'ogolola n'ogenda Museveni bwe bali mukuula byabwe tebalina abantu be bagenda kuteeka ku mugugu nabu bw'ali bagenze tukiwa obudde aligenda yekka omuntu ogwo ne Nambooze naye bw'ali bagenze aligenda ogwo DP bammemba ba DP bayina ekibiina ku mitima ebituli DP byefunye okusoomozebwa DP kwefunye singa tekyaliyo muntu ajja wanaaga ati ndi memba wa DP ate nze kinsanyusa abafunye mu DP be bakuba DP ebituli abafunye mu DP be baagala DP egwe abatagifunye ne basigaza DP ku mutima kwanza waliwo gwe njiyo okubuuza nti kati gwe okubendeka mwoyo nga ddaabiriza ogwafedda DP ogibanja ki ngani oli mukulu naawe ze tonsokoola nnyo gwe gwomanyize nga byoli mukulu tonsokoola nti gwakubendeka mwoyo nga ddaabiriza afunyeemu ne Lukwago baavaayo ne bawagira ekibiina ne bafuuka Nambooze atuyingiddemu wano 20 na myaka 15 mubaka wa palamenti ekitegeeza DP agifunyemu n'okusinga yo bwemufunyeemu singa teyali mu DP teyandibadde gyali njakomawo mukulu Swale Musulu Swale akuliraanya anyiize oyo asituka nja kusigalawo nga mukomeko ebintu obiwulira DP ogiwulidde mugitagudde kati batambula ku kkubo bakolima ani akolima owulira naye ku kyogeddwa bingi ebyogeddwa DP tejja kufuga ggwanga lino nga byakuyiwa musaayi kisoboka batambulira ku demokrasi mwe bwe kiba kyetagisa kutta bantu mufuge mukisobola bwe kiba kyetagisa kubba mufuge mukisobola bwe kiba kyetagisa kukyusa amateeka gadde mulayini gye mwagala mukisobola oba kinyigiriza abalala oba kikola kifaaziro nga ze mumubeddewo bwe ziba mmese ensomba byuma kakati sewo kwegamba ndi mwennyamivu kubanga bwe twagenda mu nsiko okugoba effugabbi ate ne mulireeta yobote bagenda kunonayo ddala twayagala eggwanga lino Uganda buli muntu aliyagaliremu era atuukize ebirooto bye kibola ba NRM n'engero ezimu zaavaawo nga zimusaayi mufunyi edda baga nti olujja lwa gundi olufunyi naye zaavaawo buli muntu asobola okubeera obulungi nolwekyo ndi mwennyamivu olw'ekibiina kyaffe ekyabajjajja ekyedda temutweteekako DP okuba nti kipafominga bubi temutwessaako n'ebibiina ebirala kubanga ffe twayagala buli munnayuganda asanyuke enkola y'ebibiina by'obufuzi ebukale mu ggwanga abamu baali bagamba tusigale mu mugendo ogwa movement abamu batugamba multiparty zibeerewo abantu bannayuganda buli omu alina endowooza ye yeyagalire mu ggwanga lye n'ekibinnyo nti bannaffe bapafominga bumazima ne bawejjereza sebwavu bwali bwadde awaayiriza munyazi tiziralina ente 10 bazikolaki bazibba nyo okutegeeza mukama wange bannayuganda nja kubategeeza mumanyi gavumenti ya NRM eyagadde nnyo bannayuganda buli omu atuukiriza ekirooto kye naye bannaffe baganye kubanga bandi bali balabira ku NRM engeri getukola strategy ti NRM ezokubba NRM government oba NRM ng'ekibiina kyateekawo abantu 30 buli kyalo kati emyaka mingi nakyo kyabalemu okukola ki okukoppa ne tulegenda mu campaign ti network weeri kalulu kano akawedde 2016 nja kutegeeza eggwanga mukimanyi abantu bagala kukyogerako NRM yayisamu abaka ba parliament 25 unopposed countrywide nga tewali abakuteeko neyisamu ba LC5 chairman local government 15 n'olukungiringa kwali unopposed sub county level municipality level lwaki olukungiri ogijjeeyo division level abo twenza na kubala lwaki olukungiri ojogeddeko egomba 85 ze tulina mu ggwanga Uganda kyemuzo kitegedde nkitegedde bulungi kidda mu gombolo simanyi lwaki bwe kinzijidde naye kyempadde ekyokulabirako kakati ngana olukungiri mweri twafuna unopposed 10 bameka ekyo bannaye bannayuganda politically oba omanyi kyekitegeeza omuntu oga nti tuli mu league Uganda Premier League naye nga ttiimu emu efunye goolo ez'ekyetebanga 7
muligi ogenda gisangawa ate nga naye ina obudde obukuba amagoolu erina bamusanvu baligi asisti empira giyingira ate newete kugamba ekikopo ekigabwa nerigi tenatuuka wakati nokyo basawo ne banyabo NRM toyinza kugamba nti waliwo yagiwangula. Honorable Ken Luchamuzi, former member of parliament owa Lubaga, yagamba ng'ava mu parliament basawo ne banyabo kyenda bye mu parliament ya Uganda abasajja ba NRM n'abakyala bebawanika emikono gibanga ekibira kya Kalitunsi abagenda okujesoga mujesoge naye emikono gibanga ekibira kya Kalitunsi. Independent abamemba parliament anamu babiri tulinako makumi aga kugamba olaba nga kijjudde kibimba n'okubimba basawo naye okutegeeza eggwanga lino tuyambye tugezezaako president w'eggwanga mukimanyi nti yayambako n'abantu b'opposition mungereza era bamuffe ne tunyiiga tugaa naye president agulira atya omuntu wa DP ennyumba enaalya naye bamemba palamenti abakayingira palamenti oba ba DP oba ba FDC mutabani tofaayo bakufulira ennyumba ne kooti esente mumanyi engeri gy'abayamba ne tunyiiga tugafa asajja abalwanyi mazima okuva 83 naye tugamba nti munnaye omukulu bw'aba akikola okunyweza ekibiina kyaffe tukyagala nnyo akikoze abasomesereza abaana abayamba mu mbeera ez'enjawulo okugamba bagezeeko okwetengerera omupiira gunyume okusamba omupiira n'abantu balugoja binaffe kituluma kati omuntu nga besigye okugamba nti twamubba akalulu nga era amemba palamenti bayona 50 mu palamenti kikabya amaziga kati yandiwangudde atya constituency oyinza okyogamba nti owangudde palamenti mbunawangula akalulu musole ntwamuwangula kati balira kubanga this is political is about number kati ababaka ba NRM kantuwayidi okuva ku magombolola naye eroswanu tuzo tugenda zikunkumula zonna tuzitwala kizibu erosiwanu webatera waka kizibu omupiira mu center wakiso tugenda kunkumula erosiwanu omanyi nti refu yakyuka refu bwakyuka kuba omupiira gwagamba okuteeka mu centagamba natandika nagakipa nkuwadde redikutegeeza eggwanga lino omupiira gwonna kiva ku ngeri gy'oba ogutesiteese ng'omweso naye okikiriza nti refu ayinza okukwata mupiira oba mumanyi abasajja abaganda mumanyi okwesa omweso engeri gy'oguteeseemu NRM gavumenti mu Uganda yonna tulina abantu 30 ku buli kyalo kantuwayi n'olwekyo abantu abo kyeva twagala akalulu ako kabeena ka mugongo wakusimba kubanga bamobiliza abantu 30 mulabe bulungi ani atatuwadde onfunye bulungi mumujje ku kyalo n'olwekyo wasera nyabo babawo obutwa olw'ebiina byaffe ebyobufuzi ebitakola bulungi era njala okusaba mwanyinaze Stella mugezeeko mutuswaza naffe bannange tuswala nnyo kubanga twandyagadde nnyo mpafominge bulungi kubanga omwana gwotadde mumanyi ffe tutaddewo ebintu byonna demokrasi ono ekimmembere ffe tumutaddewo twagala nnyo mpafominge muleme kutwekwasa mukulusalwe obuuzizza Stella omukulu nagamba balugojamye obawulidde be balugojamye DP FDC ne bannamwe nti kale tusigale ku DP toyogera ku FDC nze nga ntudde DP era abagabeka mu parliament mwere 15 era bali 15 musuka ate ku district kuba district 12 bayameka tebawoza yadde abiri be basimbawo sub county level abaweza nnyo batuno tibaweza tibali sub county bayita bali wakiso na yabwe district gyovaamu nga chairman waayo wakiso na yafe yawa ye district yani akutwala goli yewe kamusajja watolieko anti yaliyo yeko tuva ekyatu yaliyo kabwati mbadde nsaba ngena mazi kira municipality tuna division 3 ku division 3 NRM ndako division meka ani atwala eriwa division 3 emujja Kizito NRM chairman ye nanyini okira n'ekimwanyi eyokubiri bweyogerere kirinnya Isaac Senkubuge musajja akula nnaku NRM eyokusatu Namugongo division gasuza Erendesti Mukasa era ekyalu omukisa gwe yafuna nti kande twafu yali mu kooti kanye bateekamu ebyobufuzi mu kooti omusajja pere ya campaign abeera mu kooti naye yonna twatugera gikukumba egombola ne district kyekisinga egombola district gombola obadde okimanyi
nti government program kumenyera bwerera kati kyembadde nsaba mukulu Swale omaye ebintu nze ngenda okubuuza wano mube muddamu Stella wanje balugojami bwe botandikirako nze bw'otuma ekibiina ekirimu balugojami ekyekino lwaki kubanga singa tekirimu baligojami kyalibadde kyezimbira abaana abaakyo mwami Nurdin osobola okuzimba abaana ababo nze NRM njebazaako ekintu kimu nze nalabako NRM ngezimba mukyala bukyana era kati product ya NRM emuzimbye yes nze nalabako NRM naye olaba bukyana mwami Dini nalabako NRM ngezimba bukyana sisobola kugati nalabako NRM ngezimba Muwanga Lutaya kubanga Muwanga Lutaya kuyingiramu NRM yaveneka nga tumukoze eki ateekateekeddwa naye nyiza okugamba nti product ya Siimwe Mulekwa linda ku mukyala bukyana product ya Siimwe Mulekwa product ya bukyana Justin product ya Wilson Waswa ndese bulese ekyo nti abaana baabwe oba abantu kyala baabwe n'abaami abo ng'ekibiina kyabeezimbira kakati which is very okay nawe bw'obeera ne pride oyinza ogati omwana wange oyo namwezaalira ne mwetuuliza ne mwebuuliririra okusinga omwana muli wana gwakutuuliza nojja noonoona omuki omukulu there is no question about that ng'oyina luzige product ya UID ya DP kati olunaku lwaleero luzige byonna byakola mu Mityana Joseph Luzige teyali bikoze singa talina guli omusingi kiwedde nzijawo bukyana ebintu ebiwulidde kwebaza mukama kati olaba bwe nabadde ntandika nagambye nti DP Nassale Bedi njala kwebaza Stella okubanga awunzisa mpagira sinakuwagira examples zaawo Stella obadde oyogera nga nsirise nze ebiseera ebisinga simanyi kwogera nga abantu boogera ogenda kuyiga ojja kuyiga bwe nabadde ntandika nagambye bwe nti DP omuzeeyi ali akazeeyi bayize samwisa na muzeeyi omuzeeyi abaako byakoze kyebava bamusaamu ekitiibwa naye DP kazeeyi akali ku kyalo tekalina akonju ke kasooka ku mutalo ogwo ng'abantu tebannasengako kabeera okulagirira olaga ludda wa akazeeyi akasooka ku kyalo nga tekunajja muntu yaddo ye DP abantu nebajja namugaa nti gwesenga wali era ekibanja kyo kikoma wali era kitandikira wali naye nga ye asonga agabe ebibanja talina ye DP nenzizaako ekyabadde kigamba nti DP Nassale Bedi mukulu Nurdin n'abatulaba bonna tosobola kukola Nassale Bedi emiti egyo ne giwezaamu emyaka egi gyengera ne givunda n'obukuŋŋaanya n'obwokya naye bw'omala okukola Nassale Bedi kitegeeza ojja kugyamu omuyembe mu Nassale Bedi oguteeke ku ttaka eggimu oguteekeko ebigimusa gusobole okubala emiyembe tegeeza maama awunzisa agamba nti oba olaba luzige gwe gwe tweteeramu obwongo bwaffe ne tumwekuliza okimanyi nti abantu abasinga okuzaala ku kyalo be basinga okulemererwa abaana baabwe okubateeka mu nkola ennungi okimanyi nti ku kyalo okubeerako ow'ekisa akuggyako abaana abakulemye okuweerera abakulemye okuliisa n'abaweerera n'abaliisa abalina omulamwa najja abawala abalungi n'abaweerera enkya ne baba mugasa eri eggwanga kati tufe tuleke abantu nga baluzige bagerezaako bamuwanga Lutaya kitaba kiri ensirizi balumireyo emyaka 6 ng'omuntu maama bo tebakaddewa mivule nga n'omuvule gw'ennaku zino bagusala ekitegeeza Stella mpagidde kati Stella omwamagezi ngenda gamu okuba ng'oyamba omwana wo n'omugulira amata nga wa mwaka gumu n'omutuusa ku myaka 4 n'alwala babiyita ki kwashako kati nze neyibawo w'ekisa nina okutaasako omwana ono mutandikire ku myaka 2 mugulire amata asobole okubeera ow'omugaso eri mu nsi kuba tukyasobola kugula mangi ajja nakufa ajja kulwala envunza akufeeko kyenakugambye nti ebiwala bya DP biri mu FDC nga ne Lukwago kwali ebiwala bya DP ebyali badde bigiyambye 2016 byagobereramu babazigo baleeta bamayina gyabuuse ate kati ffe twabayize bwe tulaba nga wabulayo omwaka gumu tukuba akalulu tukwata omuntu omu ne tumugana naye omanyi anti bali bakubula kati balina nsaya ne banoonya pipa yakugwamu fuluma olufuluma nagandi bane Museveni mubi nga bagamba kyenkyoto ono gwe twalinda yamusobola eyo ye DP yewadde FDC amaanyi DP by the way nina obuntu bwalina okwanukula wano maama agambye
nti DP ye yarambika Mwai Museveni ng'avudde mu nsiko abaana bawaka enjala ebatta oze kukusa baana ba bukyana ngeza ki mukyo bwe bamala okubba akalulu ka DP ke beekwasa be babbaka akalulu ate Mwai Museveni yagenda mu nsiko n'alwana ate bwe yakomawo ate teyaddiza DP omuntu yenna bakubba waka ng'olina olugi lw'ekibaawo enkero oteeka mu lugi lwa kyuma okuziyiza omubbi omulala Mwai Museveni yali agenda mu nsiko teyagenda ng'agenze kulwanirira NRM okujja ku Sero no yemba akamuzaala mutonyo Sera bebe naye Mwai Museveni ogenda mu nsiko mwami n'oludini n'abatulaba eggwanga lino lyali lifaafaganye mwanyina zangambe yaliyo twali yeruwe naye nga tuli bwana buto sijja kulimba wali wazze ewaffe nakasike naye nazaalibwa naye nga sirina maanyi gagenda kulwana ng'ono naye njagala nkakase nti Mwai Museveni ogenda kyovala obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka obulala n'Abaganda ne mu Buganda kyebaava bakkiriza Mwai Museveni olutalo lutandikire wano kubanga ensi yali eweddewo nga tekyalina makulu omukyala tekyalina kitiibwa nga wano tusobola kujja ntukubaganya ebirowoozo ne bagamba nti nedda eggwanga lyaffe liweddewo leka twekolemu omulimu tugende mu nsiko olwava Mwai Museveni bwe yali agenda yakoona ku munne Semwogerere namugaya eggwanga bwe lituuse lyetaaga kununula nga Sitera bwakugambye fena bijja kuyiwa musaayi waliwo tayimu etuuka ng'omuliro wano gwaka ng'okuguzikiriza gulime kwokya makaago olina kukoleeza mulala wano yaga nti nze nema kujja ngangulaba nguleka ne ngokya ennyumba n'abaana ne biggwawo bwatyo bw'ogamba nti oli awo olimu bantu beetagenda kufuuka bafaaza tebasobola yes babiviemu kuba tebabisobola ate babyesibyeko anti ati abasajja kantangaza obuntu buno bwayogeddwa era Semwogerere yagendayo okutereeza Mwai Museveni amulambike Semwogerere yali bebi yali asinga ne Mwai Museveni obukulu kwe kumulambika nga ye yagenda yabbibwa akalulu bamuleka wano ng'asaavinga mu gavumenti y'Obote kani imagine mukulu n'oludini yasaavingamu bwe bamala omubba akalulu yayingira eno ng'alya omanyi n'okulya okutira ebyo ekizibu teri kirese buzibu wano nga kulya abatakota agambye ojja kugimpa wandiikawo bibi nebyange era bukyana talaba era kati njogeredde naye ng'olaba n'amala n'anyamba n'agamba ono bukyana ono bwe bamwetrainingidde sebo mwenaale musaagendayo kubanga njagala bampe ebingi ebyenkana ng'ebizimbe bya Bukedde nagendayo kubanga fe olutalo lwatubonyaabonya ewaffe ewa Kyato mu Nakaseke amasasi gaagano soogera bya Rugambo bukyana ogwa muliro nga nkyali mwana muto ofaayo gwe kiri tekyoyagala kubanga era baali tebakumayo muliro gwokka n'amasasi onaatujjulira ono baganda bange lenzirako bafiira Luweero bwe ntuuka wano nenfumbirwa nenzaala abaana bange nendaba engeri Mwai Museveni gyatukuumyemu ne gavumenti ye NRM nga nze maze okubonaabona maama wange bamufumbiza mayumba 10 ekatooke bino ebyenjogera abantu babimanyi babimanyi mayumba 10 wa UPC gwe bayitanga Kisoro gwe bafumbiza mange ate biri byaliko eddembe manga nzaala bamukwatire wa Kyato mu Bulemeezi ne bamufumbiza ekatooke Nakaseke kati district n'azaalayo abaana n'atusuula mu nsiko nga tuli baana bato sikwagala taata wange ne bamukwata ne bamusibira ekiboga amagye g'Obote gye gasibiranga abantu ne tusigala mu nsiko ng'asanga yalonda bwe ntuuka wano nenkula nenfumbirwa ne ngamba gavumenti eno okusinga engeri gyetukuumyemu ate nga nzadde saaliyagadde baana bange kuloza ku kyennalozaako kyekyantwala okuwagira Mwami Museveni omukulu n'agambye ndibifa nojja okukulembera nkulayirira kino ge mazima nakugambye nti fe abakyala twemanyi waliwo emyaka gy'otuukamu nga newe bakukuba empiso z'okubigere ne bakuba n'ez'okungalo tokyasobola kuzaala kakati mukulu n'oludiini nze nina obulwadde bumu n'oludiini bw'ajja nga mugenda naye oli mukazi mufumbo mu DP mukulu gundi bw'ajja nga mugenda naye omulala mwami kyana bw'ajja nga akutwala oba tokyali mufumbo waliwo emyaka gy'otuukamu ng'olina by'otakyasobola kati bano bambi Sitera ye musaasira ekibiina kye kimuli ku mutima kuba amaze naye ebbanga ddene era atera n'okunkuyega nti jangu twegatteko ne mubuuza mbeegattireko ewa Besigye oba mbeegattireko ewa Mbabazi mbeegattireko mu maka ki ge muyimiriddemu ne mugala ddala kati tugumye mweni alemu kuba bajja kati gono ogenda ne mukazi lwaki kibiina agambye maama ti Museveni yagenda Luweero natta abantu bangi ebibala bya Museveni ogenda Luweero tewali ataabirozezzaako Mwai Museveni okujja wano nga n'okwogera ekigambo DP nga n'abantu abayita Abaganda okubasanga muli bannamwogera Luganda nga n'Obwakabaka bwaffe tewakyali ng'omukyala tekyali kufumbirwa bakwata bukwasi bwe tulowooza nti emizindalo gya Bukedde gino gyazze eggulo jajja dda naye nga tusobola okutandika nga n'amawulire agagenda ofuluma mu nsi Uganda minisita w'ebyamawulire n'oba tebamala bitunulamu n'amiini naye kati tuli wano tewali yatutumye
tukubaganya birowoozo ku ggwanga lyaffe teryakubuuza obudde biki yembeera yava mu bibala biri ate maama agambe nti bwe tutuuka mu kalulu ffe tubba bubbi ebo baagala mazima na bwenkanya sebo akalulu ka 96 mwami Ssemwogere yakeegattamu n'akawulira mwami Museveni n'amulagako nti musajja ne tujja mu kalulu ka 21 ne bagaa nti tetusobola kuleeta kandidate mulala kubanga ono yajja na Nyondo era ffe tugenza n'Enyondo yajja okukula eno kota pino w'Enyondo yajja ogijjamu najja Enyondo ne tugikwata ne tugimukubisa n'avaawo ne tugenda 26 ne bagaa nti kataze n'ebisumuluzo leero ekisumuluzo ne baiza Sebaana we yajjira si kyekyo bambi Sebaana musajja watu najja nga alooza nti basiteera gye bali naye olw'okuba bano abantu ba DP bakozi ba nsimbi balekerera Sebaana Kizito omusajja omukulu aludde mu DP ne bagende woono omusajja aw'amaaso amanene ne bagenda Museveni n'abatuulira ne tujja juzi 2011 basaasaana busaasanya ate bano tubanenya maama w'enkuza gyakukuzaamu gy'okuliramu yes ne bajja ne balonda mawo ne bamukiinako lwaki ogamba maama wange enkula gyakukuzaamu akati oba taata agenze kubba abaana basuubira kukola ki kati bano bw'obanga osuddewo ekibiina n'ogende ewa Besigye n'embabazi abagoberezi bwe basuubira kukola ki njagala genda wa Stella nyoke nkomewo wo kuba bye mwogera bye wa Stella ebyogeddwa biwulira baako ky'oyogera njagala okuwabula mukyala bukyana muwabulire waawo nti owekitiibwa Ssemwogerere takolerangako mu gavumenti ya UPC yali ya President Museveni era President Museveni yeyeegayirye owekitiibwa Ssemwogerere amuyamba amubuulire butya eggwanga lino balitambuza batya mu myaka egi era gye yali asabye ne bakitaliko teyagenda yekka bagenda abantu nga 5 ne bakolera mu gavumenti ne bagenda okulaba nga bwenaga nti omusajja oli gwe bawerekerako bamuyitanga byafandimu nga yefudde emisana ayogera kirala ekiro mukalu emisana aba mubisi bagatayi ono wakayima omukalu emisana ng'ate ekiro mubisi katumuviire ekyo njagadde okukola clarity nti owekitiibwa Ssemwogerere takola mu gavumenti ya President Museveni nze njagala okuyambako mukyala mukyala era naye mwebalizeeko kituufu kibinya ebyatuuka ku maama waffe maama we Nakaseke era ogambye gavumenti eno abantu b'eruweero baganyiddwamu nnyo wuliriza baganyiddwako nnyo abantu b'omu Luweero ku nsonga oyogedde obugambi gye buli era njagala kukonyamu nti baganyiddwako nnyo nga President Museveni atwalayo bucupa bwa mineral water mu kiseera nno kino ekya sizoni nga n'enkuba etonnya nze nandyagadde nnyo Museveni atwalayo bucupa bwa mineral water muguli omusana pereketya ogutali muno ng'enkuba etonnya emisala n'ekiro alaga abantu nti muki era bafunyeemu nnyo nga President Museveni mwana wange bamukwatyako n'asindika eggaali ng'agenze okwalirira kituufu abafunyeemu sebo wano waliwo doctrine omuntu waba ayogera owuliriza omwana kiwulira era President Museveni abantu b'eruweero bamufunyeemu nnyo ng'abakiina ng'ate ye makka yaawa ye Uganda nkusongeddemu obadde oyogedde bafunyeemu nange nkukoneddemu bafunyeemu mu mulembe guno bye bafunyeemu mu sizoni y'enkuba musana pereketya gubaddewo tasobola kutwalayo bumineral water enkuba etonnya emisala n'ekiro agenda aseeneeka abantu nga bamusindikiddeko eggaali kikwetagisa okusindika eggaali mu nnimiro ng'olina kusindikirako oba mulimi nga nawoga nti olimisa kasimo njagala owunzike obuyinza 2021 inshallah come 2021 Democratic Party egenda mu buyinza tusuubirani ajja muki kukuba ekibiina kiri mu mwaka gumu 2018 tugenda mu National Delegates Conference eyo batunabeera katomi oba tulibeerawo oba tulibeera wonna tujja kufunayo omukulembeze ate we are expecting to amend the constitution therefore ze njagala kwegatta ku maloboozi amalala gadde gagamba nti kakati essaawa eno nga memba ba Democratic Party twandibadde tuemphasizinga ku kintu kimu kudda mu lukiiko olufuzi olunene ne batuteekateekera ensobi za mawe abazirabe ne bazimanya nze okimanyi bulungi nti kalulu akawedde nali wa Dr. Lulume era nze nali nkulya electoral commission ye kwekyegeza nayina obutakkanya ne Honorable Mawu oba yabba oba teyabba oba yawangula nakkiriza nti yakola ki era nze ninze
efirimbi evuga nti tuzzeeyo kunoonya muki mukulembeze nze bwenzikiriza nti yengeri gyokka lyekkubo omuntu ayagala obukulembeze mu kibiina kyakola era I appeal to all members of Democratic Party nti kati omulimu ogwaffe gwe tulina okukola kwe kuteeka ekibiina tukiteekako bakama baffe tubateekako akazito butya bwe tuddayo mu nnyumba eri entukuvu ne tulonda gwe tusuubira nti muki naye omuntu bw'amala nga Munagali Museveni bw'amala okukubba n'ayoola obululu bwe ne bamuleka ekkola ne bamulangirira aba afuuse omuki omukulembeze era bwe kyovala batugamba nti kati kino kiwedde munoonye emyaka emirala egi mumuteegeraawo kakati nkubiriza bamemba ba Democratic Party tuteeke nnyo ekibiina ku pressure abakulu aba NEC mututeeketeekere butya ebudde buweddeyo bwe tugenda okulonda pulezidenti omupya w'ekiki nawe abaana awangula fine oba tunaakamukuba Katonda kyali bakoze eki naye biina ebyoku street tebirina gye bigenda kubitutwala kuba entalo tuzibaddeko tewali bad DP eri egi gwoli wa bad DP eyo ekibiinakyo gwoli wa ekyo kikyo bad DP bagenda bakyagala bakyewandiisizeemu bakiwandiise mugenda kubeeka toomi bad DP bweba gyeri abakulembeze baayo bagende bagiwandiise ewa registry of companies nakyo tumanyi nti kibiina gyekiki gyekiri njagisenga parties yakikoze okay Stella nkuyanziza mukulu Australia osiibula olwo nno nze nsiibula nja kwebaza nnyo bannayuganda ekibuzo kyo ng'osiibula liifu yakyuka bintu okyabiraba nga bwe byali binaabeera kuliipya omanyi ne baalayina bonna bafunye bapya fe abainaalemu tuli bakoppi wala akantu ke twakoppa kufooma pulezidenti wa Uganda Idi Amin Dada yagamba omusajja bw'aba akusaliriza kuba knockout n'olwekyo LC1 tugenda kukuba ki knockout awanike ekiwera awanike nga jinywa kugamba ajja tugesalage nti wayi zino bolo z'ensala ng'ezinywa zeki era nga bwe tutera okukola NRM ewangulwa n'amaanyi mu bitundu eby'eggwanga bingi anja okukubiriza bannawakiso twagala bannawakiso olunaku lw'olwaleero njogera nga chairman w'NRM twazudde awali aweetaaga okuba enema amagombolola tubakubira omulango ogutali gwakubika mukole essente ezijja ku magombolola zituuke mu bantu NRM eyongere okubukala weewokka wakyali emberebezi singa bamagombolola munaatuyamba ne mukola kuba twakitegedde nti municipali zonna ziteekwa buteekwa okuba korasi municipal tulina nnyingi zeeyongedde mukube korasi amagombolola mukole enguudo muyamba abavubuka bakansala chairman LC3 Kawo sub county chief nkoyanziza buchana sibula ekigambo kyange ekisibula kigenda mu kibiina kyange okay nti tubuzayo emyaka 4 tetukirowoozanga nako mu bulamu bwaffe nga NRM nga president oyinza tulekere bano abakozi b'ensimbi n'olwekyo abali wansi mwongere okunyweza NRM ababbi b'ensimbi z'omusolo mutuyambe mwabulire gavumenti ya Mwami Museveni gyakulembera muleme kutulemesa buli kimu mugende wabesigye musavingireko ekasangati tufune abanaatuula mu ntebe nga bazze kukolera ggwanga lino akalulu ka 2021 tukomyewo Mwami Museveni nga namuvuganya tewali ate akomawo ffe tunaabiraba mu kibiina akomawo ate yabadde ki emyaka wali wajjawo omutebi wa ggoolo omulungi emyaka oba bano bakyakomyawo besigye azaala ani owa besigye bukyana nze siri wa FDC obadde akasembayo neyanza nnyo neyanza ege abatuwuliriza mwebale nnyo ate era Nurdin nagamba buli lwenajja wano nja kwebazanga Kabushenga bali mano ojja kulekanga ffe tufunye omukisa gw'amaanyi nnyo ne mukyala bukyana mu Uganda muno ku bakyala mu programu eno era mbebaza spirit eyo nti ffe twatandika nayo naye bambi temutwerabira ne bwe mufuna abanene ne mufuna abatono era mumala ne mutukola ki Mwami Kabushenga neyanza nnyo tweyanzeege ne management tekuliko ntireka wano omutwalo wabula mutuyita ne mutwala n'olwendo lw'amazzi era naye nange mu bbanga eritali lyewala nja kwekwanyakwanyanga Stella Mukibizi gye nebaze bukedde kubanga ffe ng'abakyala oyitako ffe ng'abakyala okutuwanga ogwo omukisa si kintu kya musaago kya lusaago
mwami Nudina akantu kamuko kabwe kati waliwo bamuyita Father Dennis Sekamanya parish priest waffe Kiwatule ngenda kumwebazaamu akantu kamu tibambi neyanziza nnyo neyanzege Father Dennis okujjanga ika nompeera taate saakalamintu neyanza tata wange yalwala nafuna stroke tayogera tatambula naye Father Dennis abadde musaale katugenda mu myaka 3 bambi ajja ogenda koma ku Father Dennis yekka ekyo mbadde nkwega mpulidde nga muli nange afaayo neyanza nnyo neyanzege Father Dennis yeyanziza nnyo okuweera maama tata wa Stella Mukiibi Sacrament yaki? Ya Eucharistia. Okay, buchana ebyo bimanyi ebyo bya Eucharistia. Mukazi mukristayo. Naye kukasaba nga kusaba Katonda. Abadde buchana Justin omukyala osinzira waye abakuyitaga bakujjawa. Lubagawa. District. Awe nakulabyawo. Tuli mukulembeze w'abakyala mu zone namba 4. Bas. Omukulu Swale Katerega ensonga yazogedde Stella Mukiibi mumuwulidde. Nze nange nja kwebaza omukulu nebazani abushenga n'abaana batakyala bano betukola nabo ba Josephine sawa zo zigera mu sawa 6